Abantu mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo bakyagenda mu maaso n'okukola bulungibwansi ng'omu ku kaweefube w'okukuuma n'okutumbula obutonde bw'ensi. Abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola ya Mmyuka Wakiso bakoze bulungibwansi mu luka gw'Ekyaddondo nga batandise na kusimba miti ku ssomero lya gavumenti erya Umeeya. Bakulembeddwamu omwami wa mutuba gumu Kyebando Kizza Hamidu Saka ng'ono asiimye empalabwa olw'okulambika abantu baayo. Batandise n'ekikolwa ky'okusimba emiti ekiraga okuzzaawo obutonde bw'ensi. Tosobola kubeera na bulungibwansi nga tokuumye butonde bwansi. Ekyo nyongera okukubiriza abantu mwenna naddala abantu abali mu Buganda okubeera nti bulungibwansi tumukulembeza yonna gye tubeera. Ataakulira enkola ya bulungibwansi mu ggombolola eno Prose Nantumbu Ensereko awabudde abakyala obutamansa kasasiro omuli ne pampa. Abantu abasinga obungi tebamanyi obulungi ki. Bakwata amazzi ne bagaywa mu makubo n'osanga galeese ensiri ate galeese n'obukyafu osanga abantu balwadde ebiseera ebisinga obungi nga bebeerwazizza. Abakulembeze abalala bakulembeddwa mu kansala Cyrus Kasaato bakubiriza bannayuganda bulijjo okujjumbira enkola eya bulungibwansi. Tukizudde nti abantu baffe mu bwavu obuli mu kitundu kino ebimu ku bisinga okubatawaanya ennyo endwadde ate nga ziba ku kasasiro. Yensonga lwaki olwaleero bwe twali tukola bulungibwansi ono tuzze n'abaana abato. Omwana omuto aviira eddala buto ng'akimanyi nti okukola bulungibwansi gwe mutima gw'eggwanga. Twagala okulaba nti obulungibwansi bukolebwa ebyobulamu bisobole okubeera nga bitumbuka kubanga tosobola kuba mulamu nga toli muyonjo mu bukyafu mwe muva endwadde. Bakira Kasasiro akuŋŋaanyizibwa abatuuze n'abayizi assibwa ku mmotoka abo batuusa yakusakidde eggulire lino. 29 zezibulayo okuwera essaawa 2 kwebaza nnyo ekiseera ky'owadde ntambula ffenna mu mawulire agabuutikidde ku ssaawa 4 alindirira agataliko nfuufu ku Bukedde TV1 ku Urban TV ku ssaawa 3 ez'ekiro tujja kubeera ne The News gaba mawulire mu lulimi Olungereza ate ku 10:5 Bukedde Farmer Radio embuutikizi wabayo amawulire ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Ismail Nsubuga atakumira mpera akunkumire.